Okay, mukulikeyo wa Dumuna oyo nno yebba wa Dumuna bw'atyo bw'alabise ng'abategeeza omukulu Kabako generali omusajja akyasinze ate yatusuubiza ku Yidi agenda kukyalako mu maka g'abafumba abamu naye simanyi oba abamu banaabayo ewa Rema Namakula ewa Nina Rose onoonyayo ki mwana gwo onoonya obbasiiga emize gya Nina Rose ne gundi nani ne Andre abagende babakyalira osanga bwe banaabalaba laavu eneddamu neekwatagana bakyalira badde mutuuleeko ewammwe ku Yidi wange jjukira ku Yidi ebivulu baabisaza tekyali kuyimba kati bw'omala okuli otuula ewaka gundi tuula ewammwe fuge mu motoka yo neddumunawo mutambulemu naye togenda wa Amza ne Rema tuleke bambi tetwagala kulaba nze mbawagira by the way nedda bagende bakope ku bukodyo Rema ne Hamza bye tali bukodyo bwamu naawe tuleke mawulire kigo naye nga tweyongerayo eyo gye twasangidde omukyala Everlyn Love oba gwe twandiyise Everlyn Lagu yabadde ki amukwano yawonye bwenna akyogera bajja kunvuma baani Everlyn Lagu ka make-up otwala nze gwolaba nze nkubuulira gwe mwana gwe nasiba ku njala nze emyaka giri kale ng'omuntu eyali aliwawo ku kido nga nteekamu akasente akawerako lwakuba nti ebigwa tebiraze napaaluuka nga nsibira ddala obwala ndalabya obwala bwa Everlyn Lagu nga bwe bwala wange bwe nasibanga mugiri emirembe siigino egya 19 ng'obwala bulabika bulungi ne mugamba Everlyn Lagu ng'olabika bulungi nti mbadde mwagala omulwadde alabike bubi nti ka make-up kale nange pulezenta yagenza omukolako nga sikayina nga kwegamba oli gwogenza okujjako akusingira ddala kati katono ye mugamba abeere pulezenta nze neekuŋŋaanya embeere nze nga ye abuuza nze nga nze alabika ng'omulwadde omukyala anyirira anyirira lwakuba ekyasinza okuntiisa Vegas yakoze eki tulewo nedda tuli mu kusondera Everlyn Lagu ssente ayinza okuba nga yabadde atutte buyambi giri emyaka ate kibi yali tannaba kujja kutandika kumwagala gundi nze kamala okubuulira natunuulidde Vegas wali olabyeko omuntu ng'alina kyabala oli mukazi munnange baali bakwanyako ng'omusajja alina sipiidi gyakuvugiramu ekyo ng'avuga sipiidi naye n'otuuka n'owunga Vegas beeyagala n'omukyala Everlyn Lagu oyo gwe mumanyi nti mukazi mulwadde sooka osimbe wakati kubawo nyaawo Everlyn Love mulwadde n'okutambula bakwatirira mukwatirire si we kiri kati ate Love ejjawo ekyawo mwe mwabamanyi mwabalamu gye bababuulira Everlyn Love yalina omunankaniwe kati olwo nga munnange bali kutte bompulira wetadememba ye bannange kyekiki kino abaana bananjagazo yingi anti kati olwo alina okubalaga alina okuteekawo ekifaananyi kiri eri ekiraga nti bali mu laavu yennyini yatubuuzizawe mwagala musango mukirinako obuzibu Vegas bwe twamubuuziza agambye wesifunira sibeerawo lwaki mwogera producer kaalibawo biteekeyo Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaliyo senyo kufutiro yakina sirusa bakunafa alina okusifu wao musanyu mubamu ennaku omusajja osuubuzi nange eddemo gyange kukolera mu kibuga omwo ekiyendawo ozi alikwawo kabalagala waliwo edduuka liriko the regency kuliraana Ebibye yakiza nekansanga waliwo eddala eriko kiza collection nyamutawuni awo waliwo eddala emojyange kikola Uganda n'ebweru Everlyn simanyi kwogera bingi kuba Katonda tagaba byonna Era kwewogera naye mukwano gwange nnyo ate mukwano gwa mukyala wange n'olwekyo
ajja kusobola okwogera bingi ajja kwogererako omukyala wange ajja kusobola nga dokita bwe yagambye omuntu yeeveemu akakadde omukyala wange ajja kumuwa akakadde nange kamu ekabulubiryo. Thank you very much. So humble, raise up for over 80 millions. She's going to get kidney transplant. And we have to get it within 4 days. So, on behalf of, first of all, I'm Josephine again. Josephine is your namesake. But I speak in a capacity, I can't speak without recognizing my seniors. We are coming from Luzige, Lubega, Kapuman Company Advocates. Luzige, you're strong. You're strong. It's located at Old Kampala, Aga Khan Building, Clubhouse, the first floor. Today I'm with my mom. She's Council Jacqueline Luzige, and we are representing Senior Council Joseph Luzige. We've known Miss Evelyn for a long period of time, right from when I was a toddler, an infant, and njagala okuliraanya ebirowoozo byaffe ne contribution yaffe era nga buli omu nga bwazze agamba nti if it is a cause that buli omu gyali ya part of naffe tweyamye nga Baluzige okutoolayo akakadde kamu to add to this cause. But on top of that, twagala twongere tuweeyo to this cause that in case of trouble, in case of medical issues, namwe mwenna abali wano right from Kushona, n'abantu bonna in different capacities, there is a church, there are people who transact in land. We are lawyers and we can have a good understanding from today so that we work together. Today, we call up Miss Ebibye so that we work as a team. So on top of that, we are offering free legal services. We shall sit at a round table, Penga, Luzige, Lubega, Kapuman Company Advocates. If she's traveling and she gets any restraints, if she reaches there and she needs to get into understandings, if she needs to write down any form of agreement which is there in medical legal practice, Baluzige, we are ready to avail you, Miss Evelyn, free legal services. And to that effect, to Zene, the business cards of our senior partner, we shall be available. Plus, we are pledging that the 1 million is coming from Senior Council and Council Jacqueline and the family. But Nelo family now, we are going to implore them to take a part in this cause. Nabo baveyo, and they send a contribution and we shall communicate. Naenga wano wetu say we have half of that pledge and we shall fulfill it. Thank you very much. Thank you so much. Mami, what are you so much, Sarah? Pleasure being a part of you. Oh, thank you so much. I feel like becoming a council. It's loving. You're most welcome. Thank you so much. Praise God, brethren. I'm a born again woman. I'm here because of Everlyn Lagu. Nga sinaba kwogera bingi, njagala kwencouraginga Everlyn. Kino ky'oyitamu ekya kidini nakyali kimbaddeko. Naye lwakuba nze obulamu bwange nabukweka eri Mukama Katonda. Tembeera bw'eba ensuseeko ngitunuza eri Mukama Katonda. Ze sente ze baali basaba nali sizisobola ng'omuntu. Nali pregnant ng'omwana ono wa myezi 5 ono wa abadokita ne bakantema nti ndi mulwadde wa kidini. Naye kyenakola kwe kudda mu kisenge kyange ne nkwata awanuma kubanga nali maze 2 weeks nga ndi mu pain, nsula mu pain, siba mu pain, in fact ngasobola kwebaka. Naye ne ngamba ani asobola okuntaasa.
amaaso gange nengateeka eri Mukama Katonda. Nakwata Bayibuli nenteeka awannuma nenkabira Mukama Katonda. Natuuya nakaabira Mukama. Oluvannyuma lw'ebyo otulo ne tukola ki? Naye nagenda okuzuukuka nga nnoonya peyini nga sikola ki? Weewaawo tusonda ssente naye mu byonna Katonda yasobola buli kimu. Omwana ono kati agenda kuweza 14 years. Nina abaana 4. Naddayo nga buli kaseera mbuuza badokita mukebere neera kidine zange nga kidine engamu. Eno yentanda yemusibirira. Tinebona agenda mu ddwaliro kaabira Katonda yekka yasobola okuyamba era yasobola okutaasa era yasobola okuwa abasawo abagezi ne bakukolera ekyo n'obeera obulungi. Kati nga nze nze nga nkubeerawo era ekyo okimanyi. Wali we twakoma wali kuna bonita ojjukira akabalansi kaffe kali nakuwadde ttaano n'ensigaza 15 era nzize nayo era ku 15 tugenda kwongerako emitwalo 3. Twebaziza twebaziza.